and you cry, you get emotion. Ajati nkutumiddeko webale kubeera nga ate okwasaganya emirimu gy'okwasaganya. So kyekyali munnange saidi zeeyo naye nga era tutwongera kugamba nti RIP Sheikh Nuhu Muzata munnange. Watuleka munnange aboogeranga gwe tutukyabalaba. Era eggwanga sirifu beswi. Abaali bakola obwakalyoki mu kalakita yo bonna baalemererwa. Era finally we confirmed nti teryasobola kuddira mu bigere ku nsonga bya waadi. Ekyo twakkiriza. Waliwo abajja ne bamayiminga mu awo ne baagala okukola mu nga seeka. Bakoma kulya mmere ku mikolo ebirala. Byagaana. Kale naye nga kyekyo byali mu dduwa nga bamusabira embeera n'ebeera nga tetambula bwetyo. Kale nga tugenda maaso okubeera nga ate tweyongerayo. Pozi niko tulina ki? Kale nga tugenda maaso bwana tweyongera twali wano program yaffe bagiyita kawunyemu that was round yali bayita roundabout. Kakati ebeerawo kufa ssaawa 10 paka 11 Jackson ne Tash be babeera mu sheeyo. Kakati mu exclusive gye baalina that is Jackson ne David Lutalo. David Lutalo yabuuzibwa okubegezaako okusengeka abayimbi abalowooza ng'ovudde ku bali bali abasatu that is Jose Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool wadde Bobby Wine yabigaana n'agamba ati akabasatu tekakyaliyo. Kakati n'abaako olusengeka lweyesengeka. Kakati atuka okusengeka abantu abamuli wansi. Bwatyo wansi we yateekayo King Saha. Yes, wansi we yateekayo King Saha. Bwamala tuteekayo King Saha ne bamubuuza ate Pallaso agwawa. Ko ye Pallaso oyo wansi wange nga tajjaawo kimala. Akyalina okubaako byakola ebisukka ku byakoze okusobola okujjaawo kale obulungi. Okujjaawo obulungi. Ye yali comment ya David, a simple comment. Munnange Pallaso bw'alaba comment n'asooka agamba nti tekijja kusoboka. David Lutalo wano watintinganga enviri n'oziteekamu ebizigo bya gundi bya Carolite tetwagambako. Ebizigo bino biringanga amasavu ani yagambako ddala. Olina style y'amazina emu ani yali akubuliridde. Pallaso Lutalo don't start. Lutalo don't start this Lutalo, you won't finish it. Pallaso yali munyiivu nnyo tekyamuyisiza ddala bulungi kyamukuulirako ddala waya nekimwonoona nekimufuukuula ne skini. Ngagamba tosobola. Lutalo you can't. You can't dare you can't. Kale soko tuwe Uncle Pallaso nga atuwe ensonga kye kyamunyiizizza. Ekyamunyiizizza kugaana kumusonseka wali King Saha oba bamutadde wali King Saha gwasinga. Kiki ekyasingidde ddala okumunyiiza omwana ttu so kompe. Nani n'omulala yenna amanyi pesa lyanyiga okusobola okutuuka. Which generation bujja olabiri after you? Eriyo ba King Saha obayita mmere. King Saha Pallaso bali mu generation yeyo. Naye King Saha akyabali mu maaso. King Saha akyabali mu maaso. Kayimiridde nani? Balina okwete Pallaso olina okwenyweza ne King Saha. Omulala yandibadde Bafana. Naye Bafana ebisisola bigambira wano kumpewo. Nedda sikuseseetuka byaffe. Bisina sisola byogera kumpewo. No, tebabinyumye ebyo kumpewo. Naye nga bonna balina okwesetinga ne bakola ebyabwe ekintu ekyo kye nkugamba. Triple 3 buli omu balina twano nga tubabitemye. Ndi Saka Free Boss. Saka Free Boss ategeeza gwe kola kyo nange nkole kyange bwe tuba tulina enkolagana tukola bwe tuba tudduka emisende ne batusimbula gwe sigala mu kalayiniko nange nsigale mu kange tutuuke emirembe. Mufa ki ne Lutalo? Have you engaged Lutalo in any way? No. Lutalo is my great friend. Oyo mukwano gwange. Tukola ne business fena, tukola shows fena, tukola ebintu bingi fena. Ne just embere yabaddewo. Lutalo yavuddeyo n'ayogera mu ngeri omanyi eri demeaning in a way. Kuba fena yadde Lutalo muyimbi ate wakabi. Naye fena tuli brands. Kati totomera muno tokekalike gaye tova mu line ono dduka muki muyo omulala ddukira muyiyo eswani ekumala nditoyina kutemera ku Pallaso ttaka gokubeera relevant otegera kye gamba
you have to tukoze we've gotten here by hard work akimanyi avudde wala nze nva Kawempe ava Luweero okitegeera oluguudo lwe lumu naye yava walako so kubanga alina waali watuuse nga waakabi alina okya-appreciatinga cement n'abalala basobola okuva we bavudde ne bakola ki ne bakola bye bakola tontemerako ttaka so nadde envaayo nze sirumba siina gwe nali nnumbye era saamulumbye naye yavuddeyo n'awa opinion ye ku nze ku brandi yange nange nenvaayo nempa opinion ku ndowooza yange nti bw'obanga olaba ndi wansi nze ndowooza ndi waggulu okitegera kyegamba yeye embeera so just nadde embrushing kintu ekyo akitegeera omanyi omuntu asobola otandika bw'omu nga talina nnyo kyakkosa but bw'aba atwala 1% alina n'abalala ba inspiring bwe bawera 10 agenda atwala 100%. Ate kati Lutalo muganda wange oyo ali believable, he is a sustained brand, he has done the work, ali believable bwayogera ensekiriza. Kati olina okwegendereza ebintu byoyogera ku brand zaki z'abannongo manyi bataddemu obudde bataddemu ssente. That's my only message. Si ya bukyayi yakubangula n'abalala bakiyigireko nti kati Pallaso takyali just muyimbi nti pious. Lutalo kyali wange tubeera nnyo naye manyi David Lutalo ng'omuntu mulala ne David Lutalo nga brand ki ndala ne Pallaso mulala ne pious mulala. Kati olumu Lutalo tubeera naye n'abeera ne pious ne yeerabira nti pious akolera Pallaso. Kakati Pallaso ono bw'oba omwogerako nga muganda wange olina okubeera ng'oteekawo boundary nomanya nti brand ye bambi nyinza omukosa noba n'ekisa ekyo notasamwasamwa so nadde empisa obuyisa ate era simwogerangako naye navudde nenjogeranga anjogeddeko ne mubangulamu katono. So I don't think there is anything wrong. But we've not seen Lutalo nga engaging abantu in such a manner. Twewunya lwaki kugwe. Omanyi kankubulira ekintu kino n'abayimbi abato tebakimanyi. Omuyimbi bw'obanga oli waggulu waliwo classifications yagezezaako kinnyonnyola naye n'atakibajjonnyola. Classifications z'abayimbi buli omu alina wajja omugaati gwe n'omanya nti nze omugaati ngujja ku bano, nze ngujja mu ghetto, nze ngujja uptown, nze ngujja wa. Kati usually omuyimbi bw'oba waggulu oba omanyi omuyimbi ajja nga threateninga omugaati gwo oba omumanyi. Oyinza okubanga muto nga tannaweza maanyi talina experience bingi ebibeera awo. Katonda ayinza obutamuwa bulamu, ayinza okuvaako, ayinza okufiirwa, ayinza bingi ebiri awo ebifuula omuyimbi. Omuyimbi okubeerawo emyaka 10 talina kuyimba buyimbi. Ezo nno ze nsonga naye nga ddala Lutalo lwaki oggula olutalo ku Pallaso? Lwaki oyagala entalo? Ebyo nno munaye